يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mu butuufu nannyini bitendo ebijjuvu omutali bukendeevu bwonna ya Allahu tabaraka wa taala eyatutonda yatandikawo okutonda kw'ebitonde byonna. la khaliqun siwahu, teriyo mutonzi atali Allahu subhanahu wa ta'ala. byonna ebisinzibwa ebitali Allah bitonde bya Allah, era okusinza ko babisinza mu bukyamu. yekka alina okusinzibwa ya Allahu jalla jalaluhu. Allah waffe tabaraka wa ta'ala badi'u samawati wal ard, yatandikawo eggulu eryo lyemulaba n'ensi. Allah waffe tabaraka wa ta'ala yaddusa emigga n'atebenkeza ennyanja mu binnya byazo. Allah tabaraka wa ta'ala yatonda omuntu n'amwenkanyankanya n'atuwa entegeera gyendi ne gy'oli, nga buli omu waali akakasa nti amala mulungi. omweru awulira nga mulungi, n'omuddugavu naye awulira mulungi, ate ye omuddugavu yayongerako ekirala okukkiririzamu ekyo kyali yeeyita bulaka beauty, ng'akulaga nti ndi muddugavu naye ndi mulungi. omutonzi oyo ye Allah jalla jalaaluhu eyeetaaga okuwa ebiseera, eyeetaaga okusinza yekka nga tumugattako bintu birala. Allah jalla jalaaluhu tumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah gwe yatuma gye tuli nga bulungamu, yasanga tetulina kyetumanyi n'atusomesa. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda tusanga nga tukimanyi nti olina nanyazaalawo okola ki? Naam, obuko jajja siwe kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah yagenda omutuma okutuuka wano we tuli, yatusanga nga bw'okwata ku nnyazaalawo kiki ekiddako? Tobimanyi? Tobimanyi? okankana, ate omubuuzanga guni tannakankana nti gwerindako. bwana akaddiwa agenda okukankana. kati ogassa ebintu bibiri, ogassa obukadde naki n'obuko. kati ki ekimukankanyiza ku bibiri? kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusanga bwaye tutyo nga nyazaalawo bw'omulaba ne ebintu byewuunyisa. omanyi nti eriyo abantu abalalu naye nga bambadde bulungi, nga mulalu atya kulengera mukyala azaala mukyalawo ow'ekitiibwa oyo maama omulungi n'ofubutuka kanti wuuyo ani maama wajati. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yatusaasira nnyo okutuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yali entegeera yange naawe, naye Allah atuma Nabbi alayhi salatu wassalam tugenda okulaba mu bye yaleeta nga temuliimu kigambo weekityo. ne tubuuza bano abaabitugamba nti ye mwabijja ludda wa?
nti wokwata ku nyazaala ng'okankana bagenda tuwa emboozi nga yeetaaga abaana basomero P3 P2 tosukkawo obaana bannasale bayinza okuwakanya. Yali Ssekabaka Mulondo yali ava kuyigga atuddeko awo mu lubiri nyazaala ng'ayitawo. Nyazaala abedda baali bagumu bakubali ab'ennaku ziri endala nga nyazaala akyayimiridde. Ssekabaka Mulondo ne yeegomba nyazaala we ate bakabaka bedda baali bakubi ba bigwo. Kyo kiri mu sunna zaabwe baali bakwasi b'abakyala. Kuba oddayo emabega ku mulembe gwa kabaka Sinaani obudde obwali bwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu yali ayagala kukwata Saala Sinaani. Allah n'abiyingiramu bakabaka baali bakwasi era nga waaba ayagala mukyalawo n'ogeza weekyanga bakutta. Fone Buganda okutaasa obulamu twagambanga nti kozi twagambanga tutya gusinze neddo yabaze kubika konooneka wala sione amasiro bagokya ludda Kasubi Kawaala nga muli kumpi ne headquarters tuli ku headquarters wennyini ya Rabbi. Bagambanga batya iye buli mukyala eyamulungiiranga oyina kulaga busiimu kusanyuka kumwenya abantu abalina obwongo obulina obuzibu omwenya otya nga omukyala wo bamutwala naye ng'oteekwa bwe kakutanda n'otamwenya gomanya abagalagala abambowa nga bajja kukukoona ejjambi ogiwulire. Kati Ssekabaka Mulondo yali ayagala kukuba nyazaala we ku ttaka era Allah yamanyi kwe yayisiza. Yawandika ekitabo yagamba nti empisa ze yali alina kwe yadde babikolanga naye balinamu ku nsa yamala amagezi ne gadda kati ono maama namuta kati awe gunju ne litenki enkoko noze misinde enkoko keddukiro giraba bwe yamuta naga tegeeza nyazaala naye asobola oddugwamu n'ayita Obuganda bwonna n'agamba nange okuva n'olwaleero temuddamu kusemberera baani banyazaala nyazaalawo. Kati jjukira Allah yatonda omuntu n'amusaako ekigambo ekigamba wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala. Omuntu ye okuva edda nedda empaka zimulinga mpaka omugamba kino akuddamu omuntu n'omugamba ensonga nga gwolaba gyeva agamba olimba si bwe bagamba omugamba Allah yagamba asooka kayana. Era oluusi emotoka webejja nga omuntu gwe emotoka ng'ogiraba nga yaje kubya omugongo tomugamba ti emotoka yiyo okola otya osikayo musike kubanga onamugamba agendaga wanalekaniramu ng'emusabudde. Kati Allah atonda omuntu mu butonde bwaffe tulina empaka. Kati bamanya ogamba abavubuka bano nti nyazaala aliko obuko tebajja kukkiriza babatandikira wansi okwata ku nyazaalawo ng'okola ki kankana yensibuko yakyo. Nekirala tebalina mateeka kumugamba nti Allah yagamba nga tebalina mateeka balina balimbanga buki bulimbi. Kati Allah n'atuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba nange oyo taba buko abamaama nyazaalawo oli mufumbo naam toli mufumbo you don't know Luganda little yes. Are you married? No. Not yet. No. Still young, you don't see women. Allah al-musta'an. Oli mufumbo kakati Nabi waffe Muhammad sallallahu fe yatugamba nyazaalawo abeerani abeera maama kyotasobola kukola na maama wo akuzaala tokigeeza nko kunyazaalawo. Fe tutya Allah terutya buko tutya Rabbul Alamin.
wallahi singa nabbi yatugamba alayhi salatu wassalamu nti nyazaalawo buko omulaba dduka singa nze omukwasinga ebinuubule kubanza owange almost buli nnaku mumulaba buli nnaku mumulaba yate okumulaba kwandibadde kuli wala muvuga ku pikipiki mubyemuga emotoka atuleri maaso owange ku piki anti omanye enguudo za Uganda very very good roads organized for binyazi kati nga dingi dingi is my mother muvuga nga bwevuga mama wange oba ontegeera eyo nzikiriza ekosa obusiramu bw'omuntu okutya ekintu mu mbeera gye kitalinako obusobozi. Omanyi Allah yateeka obuko buli ku mulamu wo omusajja bw'omulabanga ng'odduka ku bakyala ne mulamu wo omukyala bw'omugwikirizanga mu koona fubutuka bakubuuza mulamu wuuli ajja lwaki omubaka yamuyita mawutu lumbe kubanga tewali bufumbo we balumbye ne batabonoona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenno omukyala mubali mu ddarasa ng'osula wa sisitawo naddala nga gwe muto kola enteekateeka mu bano abali wano akuwase ofune w'obeera okalubiriza muganda wo. Omwami wammwe buli watunula ku sisitawo naawe alabanga eyapakuka ova ku muntu gw'owasa ng'essaawa zino ebbeere atayiza litayizo lifunira parking waliteeka talisangawo buli ssaawa atambula aliza bali mu lutalo ate nga muganda we sisita we wali parking nga musimbula weriddira. Wadde okimanyi shaitaani nzibu eteeka emboozi ewooma wakati wo ne mulamu wo okusinga mukyalawo era nga wakugabula oyogerera okwebigambo naye nga tomukwana naye ngaonyumya bunyumya nomale kumbe byoyogera bireeta obuzibu bangi temwagala byogera. Ekyagobya sisita we wo yali asusse ensalo ate simu mubabeyusi ngenze mbaale ngenze golesa abakambu alabirira abo temwagala kola yayala obuliri yafumba emmere abo musajja alina imani ku bwenzi. Allah teyagamba imani yagamba ati wala taqrabu zina wala taqrabu abategeza nti wekata n'omukazi yagamba tosembera obwenzi obuwona tosembera kasi tosembera ng'owedde nasiibye ng'olina omukazi mu nyumba mugenda okujjukira nti muli mulamanzaani nga muli gyesitaliza emiggo gyammwe wali maaso ga Allah. Kati Allah yalaga obuko tetubuteekawo sayitwani yateeka obuko onyumiza ne ku munno nti tosembera oyo nyazaalawo. Naliko mu takisi nga tugenda mu kabuga kaffe eyo kigenda olaba abantu bekyusa emito bakyusa emito nembuuza ye kiki ati oyo nyazaalawo oli ne bamujja eno nafuna saba omutto ogw'ebbeeyi abantu bagulumiza obukiriku ne bamuwa omutto ogw'omu maaso ono nadda emabega awo ne bagenda. Eyo entegeera yaliwo naye si ntuufu erifa abakkiriza Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagenda otusanga nga bosa talya ndiga bwe kyali nene kawala nakati bwe kiri subhanallah ne mu basiraamu nam mane munsonyiwa okubuuza neewunyiza nnyo eno eriyo omusiraamu ekawala nga yebbosa nga talya ndiga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale endigireka ya bbeeyi ate mamba mubiru mwebali bano nga mubiru talya mamba wamma ndyose nenzijako eno mbuuza mububuuza banne eno tulinayo musiitu nga talya butiko Allahu akbar walillahi alhamdu. Omanye abantu tebakyagenda mu masabo abantu basiramuka naye bakola ebikolwa by'omu masabo amangu yazaganda n'omusajja ono abantu tebakyagenda mu masabo ani kuyingiza mu masabo
subhanallah shirik inna lillahi Allah nsasire naye ate balungi mu kuweeweeta ebikolwa ebikolebwa mu masabo. Bw'okimanyi nti ogamba nti sirya ndiga nga Allah yagamba nkukkiriza okulya endiga, ng'ekigaana okulya endiga otya nga waliwo yaggaanye okugirya atalyani oba olina bakatonda babiri. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti gwogamba nti nze sirya mamba nga Allah agambye gikole ki? Oba ogasse ku Allah igwe wayinza obbaawo ekigaana okugirya wali ebbali awo, oba okigasse kwani? Ate muntaputa bubi kale omusawo yaŋŋamba ekindeese mabesito kulya nnyo mamba obwo bulwadde. Kati nga nange nze kati sirya bijanjaalo. Era shekhe Allah wakugereranga nonkyazaako ewuwo bwe kiba nga kituufu nkyaziza lwakunjagala tompa mulabe wange ku sowaani. Wallahi kikola kulwa Allah namubaka we bijanjalo biteke mu tifini yemu n'ebinyeebwa obigabule banneibabo nze tobimpanga kubanga sigamba nti tebimpoomera ne mmalambiryako nga togobagana nabyo. Kikutaani muwalimu kikutaani bijanjalo kati ebyo nakkanya nabyo bigende kasala yandekere ennyama naki n'enkoko ebyo byo masha Allah eyateekateeka ayongere bwongezi kubitonda nga biwera byo nkyabisobola. Kakati eyo ye ebijanjalo sibirya tebiri haramu kunze nti nabiharamisanga omuntu Allah yabinfuulira haramu. Ate osanga mbiryamu supu tonsonga mulunwe kuba ate ye supu mukola mulya. Bwe nali ne ku nnyama nga sinaba kuyiga nnyama nali ndyamu supu naye nga balowooza mbu neekoza nga ne mmala nteekamu ekifi. Abantu beekuuma ebibakosa okusinga beekuuma amateeka ga Allah nga tewate ŋŋaana kulya nnyama naye nga nze nkimanyi kenjiteekayo neeroopa nze kannalidde ennyama bannange naye ate nga supu nga baana baliwo. Kakati deeta Kulaani wano njagala nsomeza ekawaala okukakasa nti wooba tolya butiko ng'omusingi gwanzikiriza nti wendi akatiko nkola ki? Nja kulwala bakutiisatiisa mbuoli akatiko oba odidde simanya muganda oba abeera muganda oba jjajjaawo mbu ojja kuzimbazimba ojja kuwenga. Mu suratu Nahli ebeera sura ya 16 Allah ayogera ekigambo nekinkwatako ninga manja kitambuza paka nekawaala nkituusizza. Allah yagamba aya ya 14 kanveko ya 13 kiveeyo bulungi. Allah yagamba walaqad jaahum rasulun minhum, amazima ddala omubaka yabajjiranga ava mu bo bennyini. Naam, fakadhabuhu ne bagamba nti byoyogera bya buki bya bulimba. Fa akhadhahum al'adhabu wa hum zalimun, ekibonerezo ne kibakwata ate nga mu kaseera ako baali bali azamaani. Buli Allah watutumirewo omubaka yenna nagamba nti Allah yagamba gwe noga amakulu n'owakanyuma n'olimbisa omubaka oyo, ekiddirira Allah kussaako kibonerezo. Allah yagamba Rabbul Alamin nti fakulu mimma razaqakumullah, kati mulyemu Allah byabakoze eki byabagabiridde bye mulina okulya birina ebitendo wammanga halalan, birina okubanga biki nga bituufu byakkirizibwa okuliibwa. Kati tumenyeyo ku byakkirizibwa ku biri halali ly'abasiraamu, tumenyeyo ebiri haramu kuba ebiri haramu bye bitono. Mu byokulya biriwo ebiri haramu nga Allah yatugaana okubirya. Embizi yalugwamu omusiraamu omanyi nti omusiraamu yakyawa embizi, ziva ku mbizi, yakyawa enkonda wasibiddwa embizi n'okusinga akasonda watereka emmindi mu nju ye.
singa omusiraamu amanya nti wano basibawo ku mbizzi nga abadde aleese embuzi tagisibaawo. Astagfirullah ng'agijawo naye nga oyo astagfirwaza oyo alina akasonde wuwe walegamye emmindi ye nga kiri kyagamba astagfirullah kyo kiri yaddeko osinga eno emmindi gyasuza mu nnyumba. Abasiraamu bakyawa embizzi okukyawa okusinga kwe bakyawa shiriki. Nagambako abasiraamu mwali muno n'abawali muno naye nassekabali muno bansobedde singa osanga bivaani bibiri mugenda Fort Portal saa ziri mukaaga za kiro nga temotoka basigaddewo ezi aje olaga wa 14 ziizo bbiri zigenda wamu ng'emu etuddemu ebikozesebwa mu masabo era nga n'avuga alina ensiriba yeesibye ensiriba emmindi eringa emmindi bakuba ennyimba z'abalongo bonna abatuddemu ba musabo ng'eyokubiri y'abaana ba butya. Olina kusindika kifi kiveeyo otuule ekifi kyani kyembijji kati mbuuzi olinnya eriwa ng'olina kusula 40. Mujjukira ebya covid ebyajjira ng'oteeka okgenda nga kebukya ng'oli Kampala lockdown olinnya eriwa. Omusiraamu yaŋŋamba neseeka banenze embiza nze ntuulamwe. Wallahi abasiraamu batya embizzi okutya kwe batatya shiriki. Era osanga omukyala yafumbira omusajja nga si musiraamu musajja mushiriku naye ng'okufumbira oyo yasooka gaana wa bukya nga gweoyogerezani n'embizzi zonvako ng'alaba ono mubi nnyo wakiri agenda nono asamira ayita Yesu omwana wani omwana wa Katonda nga kino yaddeko just minzaani abantu tebabitegera wezipima. Omanyi nti embizzi waliwo mu Quran Allah yakkiriza jirira embizzi yolabeeyo era togitulugunya nnyo kuba asiraamu bakulaba kimanyi mbu okuba embizzi ofuna empeera wabuli jinja balowooza buli jinja empeera 10 ewwa ng'oliwo okuba embizzi ejjinja oba ogenda kukubwa Allah agenda kukuvunaana takukkirizangako yadde ogisooza aya tewagitegeera bagaana kugirya newogisanga nga wallahi etaawa ng'eyagala kyakulya mukama wayo yagisibawo n'agenda n'afiira mu lugendo okkirizibwa ogiwa ebikuta n'ogisala omuguwa n'egenda. Ate kasita ogiraba ng'etaawa okakatibwako ginoonyeza ebyokulya n'ogiwa neefuna agatandika n'egenda mu kibira neyeeyiiya. Wallahi embizzi era abasiraamu embizzi haramu haramaini okulya embwa nazini nembwa eriika jamani mu bisolo ebiyigibwa embwa teyigika naye omusiraamu agamba eyo nja kugirya n'embizzi nja gikola ki akulaga nti alayira byatayinza kulya naye ng'oyo alayira akayumba mwafulumye kali kajjajja kiwanuka alaba embizzi mbi nnyo okusinga okukola ki kati mubiri haramu mumpaddeko embizzi temunampa kirala ekikaafu ekisalibwa ekifudde obukalaga kale nekisalibwa nga tekisalibwa ku linnya lyani lya Allah tabaraka wa taala. Aha mumpeyo ekirala nkale bimmala mumpe ebyokunywa omwenge emperekeze yani ya sitaani eyani eyannamaddala kasita omuntu ateeka omwenge mu ttama amazambi gonna aba agasobola. Ekirala mu byokunywa kale n'ebifuweetwa enjaga wagimanya otyo mwana kati ebiri haramu bye bitono. Allah yagamba fakulu mimma razaqakumullah halalan, mulimu Allah byabawadde ebiri halali tayyiba
ebirungi. Allah n'agamba washkuru ni'mat Allahi, kale mwebaze ebyengera byani bya Allah. Okimanyi nti buli woolya enkoko webaza oba oli mu kwebaza Allah yatonda eki enkoko. Byangu kutegeera, obwangu we buli kutegeka mukolo nga onoonya mpeera maaso ga Allah. Buli muntu gw'olaba alya emmere osanyuka, era omuntu alina omutima omulamu tasanyuka nga emmere abantu bazze ne batagira ne bakola ki, ne bagenda bannange ate abantu babadde ki oba ne bakola ki abantu bokkawaala ne bandekera emmere yonna eno. Omuntu asanyuka nga balidde emmere n'etabamala ng'alaba bataawa bannange kati nalibadde nkola kilo 5 abantu bawomeddwe omuceere. N'omukyala ekikulaga nti okulya ekyokulya ng'omuntu akikuwadde kuba kumwebaza. Bwakuwa emmere n'ogikuba kati oba totera kugimalawo ng'olya n'olekako, lw'ogimazewo n'okomba essowaani munne yange owomeddwa nyongere yakatole. Asanyuse kuba weebazizza okukola kwe kwe yakoze ng'ateekateeka emmere, naye kifaanana kitya ng'akuwadde emmere n'oteeka mu fooko n'otandika maama omunnyo si gwe gutaddemu, ennyanya zaate ziweddewo, ebyo mpaamu banfunye ku Rolex wali kale omanyiira sigenda gikuleetera ate ojja kugirya, fenka tugiridde otuyita bisolo. Lwaki ayomba? Alaba toweebazizza maanyi ge geyataddemu, omuvunaanye. Era wafumbo oli emmere gyotawoomerwa neweekomba ng'otaasa binaakola ki, binaddirira, kubanga otandikira mu ddiiro ne lulanda ne lusala olukuubo ne lukonkona ne luyinga ne lweggalira omwo ne lukulina kankolinde. Kati oba omanye eriyo programu after here oyina kugumira enteekateeka n'olyanga we yategese. Kati Allah agamba mwebaze ebyengera byange, wemba ngambye eri emmamba gikole ki, wemba nkutadde okulya obutiko komba naki. Allah n'atuseeka wano mu maaso wano wembadde njagala inkuntum bwe mubanga, bino byenjogera bitegereka, bwe mubanga iyahu Allah yekka taabudun gwe musinza. Ntiddamu lya endiga bosa nalumu lyaki endiga, kubanga erina ebitendo bimeka? Eri halali ate eri tayibu. Eri halali Allah yagikkiriza ate nungi tetukosa. Allah n'agamba inkuntum bw'obeeranga iyahu taabudun yekka yakuwa ebiragiro. Kati ayina muwe ebiragiro wokubiri tasobola kugirya. Ontegedde? Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagenda otuma wano yatusanga ow'empindi tawasa waaki. Wallahi we yatusanga, era okukulaga nti we yatusanga nsaba owanika ku mukono nga omukyalawo mwenna muli bamuziro bumu. Abakyala gye mulyayo nga nabbosi ofumbira serunkuwaga nti blaza capati eyidde. Bwatyo bwe yatusanga sallallahu alayhi wasallam, ng'olaba omukyala alina ebitendo byonna byoyagala ku mukyala anaakuza abaana bo bulungi, naye ne mulemagana olw'okuba nti omuziro gammwe gwe gutya. Kati nabbi najja n'obubaka okuva ewa Allah jalla jalaaluhu n'atugamba bano abakyala temubawasanga, bano mbakkiriza. Ffe ne tugamba Allah twasiramuka, naye ate ku kyokuwasa si gwe otutegeerera. Wallahi bino ndio tubyogera kati naku abasiraamu boogera nnyo bayomba, n'osanga omusiraamu ng'ayimiridde agamba nti nze sisobola kuwasa wa kika kyange, teri akukase. Naye tusomesa ensobi gye tulaba eri wano nga ekosa enzikiriza yo. Nze nagambye nti abisomesa nti wange eri gwe ne waka wanjovu
si wanjovu kuba choice ze nakola temwalimu waki era singa nagirina choice nandyesanze nga bandi munyimye kuba abamulina tebamanyi byenkola ki byemmanyi kati tutaasa njeriyo omwana nga omukyala gwalabye ye namakula ye semakula nga mu mateeka g'eddiini talina waaganirwa mumuwasa omwana oyo najja gy'oli obona wali obuzibu wano kati abatubuuza bati musomesako ebyo teri misomo mirala tojja bitegeera bona bozze bwotyo obuzibu buli wano nti omwana azze gy'oli ng'omusajja gwaleese wankima nga naawe oli wanki naawe oli wankima nagamba taata omwami gwe nsiimye wuuyo mwazini wa ku muzikiti gwaffe nti olese mwazini oyo wankima olesa ate mwanyoko omwana kati wagenda okuleetera obuzibu bwe wano kukugamba taata Allah yagamba Allah kabaka weddemu Allah yagamba nti Allah yagamba ati hurrimat alaykum ummahatukum yakubiri wala tankihu ma nakaha abaukum temuwasanga bakitabu bebawasa Allah namenya abakyala abatawasibwa mulimu grupu ziri 11 aya ezo mwana gantata muzino aya onagwawa mwana wange siringa wakanya Kurani era wallahi ndi musiramu sinzina kutuma aja nati tata ye ne munange obuwanga waffe obadde ki omwana gambye Allah yakola ki omwala ya contact nzaawo nizo wiki je tuvuddemu eno nagaseka nina obuzibu nti buliwa omusajja gwe nasiima ekika kye omuziro gwe gwegumu n'ogwa maama naye muzeeyo olwamugambye yagambye wallahi tojja kumuleetawo wano muzeeyo akutte wansi ne waggulu oyo alayira yagamba la ilaha illa Allah yagamba la ilaha illa Allah yasazaamu ebisinzibwa ebitali Allah nadda ku Allah yekka naye ate nga afuna ebiragiro okuva gye biri bye yasazaamu omwana gambye Allah yagamba nti mwana wange ogamba eddiini yo nasobola ogikola bweri eri ebintu ebimu ebijjanga nga biweebuula owulira ekyayagala kiwulira agamba Allah mu bye yalagira ebimu si bituufu wano tebikola ki tebisaana Allah mumanyi alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak yakutonda nakutereza nakwenkanyakanya gulaba omwana nga bakamuzaala amaaso gaba masibe ennyindo omumwa amatunga maggale ng'ebituli byonna bizibe ani ababisaako ebituli ebyo nakusawa n'eriso nawano nagabalansinga tegali ku levo nga gwozimba ennyumba nga n'omusana gwaka ngena ne levo gy'opimisa n'ozimba ennyumba nekwata mu mbinabina ne beebuuza ni yazimbye wano naawe oba wazimbye ng'otunudde sayidi zeeno n'ovaawo ogenda okugula akatunda ogenda okudda n'ogamba musiru ki yazimba ekizimbe kino naye nga goke nnyini nga ne levo wabadde ogiina n'ozimba ennyumba n'ekyama ndaba Allah bwe yatutonda n'akupimira amaaso abiri nedda akuseeka eryokusatu ombuli egyo nafumbirwa wangi oba wano weyagenkanyankanyiza wano aliseetulewo nerimulikeko wansi wano ondabire okusongwamu olunwe olaba nebana abazungu abayamba baliko obulemu nga bakyamye wammwe waliwo wano mwana ki nga era bagamba ggwe alina eriisa eryava mu layini naye Allah yakutonda mu bizikiza nakusaako amaaso abiri gwejja okukwata ebisolo limu buli nobwoti otunulabe vision yekendeera yakuwa abiri nga buli limu liri mu layini yaalyo naye nga gagatta ekifaananyi eki gagayozaako embalabe ku maaso noolaba ekintu kyagereka amaaso abiri Allah yakumanya oli mugayaavu bw'ogenda okwebaka yennyini najja n'alyeggalira olaba oleka oguddewo neweebaka wata singa amaaso g'olina okugaggalira wandikedde ku matanga ebiyenje ebiri omwo
buli nako okera ku ddwaliro byenje byakufukidde bisula muno mu mpaka mu mpompo za maaso newe ogenda okwebaka najjawo bulinga buwaipa naligala ate oluusi Allah akimanyi oli mugayavu n'agamba gwezine sawa za kwebaka nkyali kusimu weebake ye najjako emanyi waliwo endabiramu ze bakolanga edda waggulu ne bagisaako akuuma akagiwanirira kasitojjayo akuuma teyeggala ye Allah jawo bujja kuuma nga weggala nga bagenda weebake yingiri njala giteteeza kati oyo Allah yakutonda bwatyo n'akuwa buli kyolina n'akugamba nkulagidde kola kino n'ogamba anti kati fenga ab'emmamba musiraamu wasiramuka oli musiraamu gwe tomanyi nti Allah yatuleeta mu duniya wano nga kyayagala tuseeko fokasi busiraamu tiyagamba Allah nti njagala obeere pulezidenti era singa Allah yali agabe obutuufu bw'eddiini yo ng'agiguredingira ku birungi bya duniya tewandibadde pulezidenti okujjako mu nsi zonna nga musiraamu tewandibadde kabaka yenna kujjako nga musiraamu tewandibadde mugagga kawaala kuno asinga basiraamu bizimbe naye ngenzeeko ningizaako wali mu parking wagenzeyoko tonagendako mu parking kitegeeza ojjidde ku bigere ogenzeko mu parking wano waggulu waliwo pikipiki ziwera 5 teziwera 5 pikipiki ate geno zirabe zirimu enjegere wansi geno abe enamba eziri waggulu awo diddi bino ebinene ebyasooka abasajja abasala eswalezi Allah yatuko gabe entambula yatuwa pikipiki ziri mu mbeera mbi emmotoka ziringa ezitamanya nti ono waliwo abantu abakolerawo kati omuntu oguledinga edduniya ng'obutuufu bwayo girabira kwanya ayina emmotoka watomera obusiraamu siwe buli Allah yakugamba kuuma busiraamu ogenda nyumirwa olusiniya mpombo restaurant ey'omujjana tekaliza teriko bugumyako everready ate ne bakasitoma baayo tebaliko mu buyigo buli luddawa budde bwakulya togenda mu biyigo otawaanya abantu tugenda beera mujjana nga tulya nga tunywa twesigame mu suratu mutaffifini ng'eggwako Allah yagamba ife nze nani nze naawe tugenda kugamba hal thuwiba alkuffaru ma kanu yafaalun abange abatakkiriza Allah embooko bafunye kusinzira ku bibalinga bakola ki bakola ng'ababuuza tutudde ku butebe nga buno obwomuzi paaka zino ezaati waliwo paaka zino gyebalambulira ebisolo eyo mulimu obutebe otuulamu ne munno nga mulengera empologoma wali ng'eyuzayuza ennyama kati nga muli ku butebe nga buliko enjegere nga bwesuuba bwe buti nga mutudde ne nga mwenye life y'ekyesobo mugimanyi ekyesobo kirina obulamu bwakyo kati nga muli ku butebe bwewuuba nga mubuuza abange abatakkiriza Allah bakubiddwa nga Allah yatugamba nti towulira miranga babakuba bakyabakuba bajja sigala nga babakuba era embeekuulege no beera mu jahannamu Allah agenda teekawo hijabu abaggalira eri balekanire eyo nga ffe tuli ku mikolo gyaffe eva pate after pate nkoko after nkoko sekoko tugenda kubirya mujjana kulwaki nga tugenze maaso ga Allah nga tuli basiraamu kyonna kyolwanirira ofunamu ebitiibwa nalabye yaabo walimu abazene bewaanawaanaawo nga batuma ne nabbi emiziro gy'ataalina nabbi yali yeddira nswaswa kufuna bitiibwa kumanyika mizindaalo gino gitutawaanya bwalimu ogenda bireka wano ffe gyetulwanirira busiraamu butwalawa Allah kutuwajjana omuli abakyala abatali bankindo n'abasajja abatali bakumbuca bamwita kumbuca gwe banyona ayongera amaanyi g'ekisajja ye kumbuca bano abasajja abatulogesa batwala mu masabo bano kola booti kasaako booti abasinga baswatu tauba buli watuuka mu kisenge wallahi nsaasira tubadde mu dalusu ate omuzikiti banakugumala omugongo guno kwetonda bwetonzi eva kunenya kwetonda ono ate leero naavaamu omusajja agadde ero kati nkulumbye ti
Allah yangeredde nawe mwina kugokayana byakwetonda bino byedunia byakwetonda bana basajja bawana ku dunia takulogesanga muntu omontegera kyenjogera abasajja abatuufu koyina okufiira bali mujjana baliko fuuti 7 ab'omujjana bayina maso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaranyonyera ku basajja abo yagamba nti ekikula kyabwe abasajja b'omujjana amaanyi gaabwe genkanankana abasajja 10 abali fiiti mu basajja b'oku dunia. Musajja gw'owulira nti famire ya omusajja yazaala abaana bazibu nti tebetaaga kumbucha abo abatataaga kumbucha abo bakubisemu emirundi 10 ye musajja omu ku basajja b'omujjana. Kati watyanga Allah agenda kuwa oyo omu mujjana akwerabiza ennaku ya dunia naye ng'agenda jiwaani asinkanye Allah nga musiraamu. Baganda bange basiraamu mbakoola nga nange neekoola lwana nange bwe nwana otuuke mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu era ekibuuzo kigamba oli musiraamu. Tubadde nga basiraamu ng'abalimu tebasomesa ku byakuwasa mu bika byammwe naye kasita aya zavuddeyo abantu they turned against Allah bage totuwulira tonnabawulirako bavumye buli kivumo naye nga akuvuma omugamba Allah yagamba tonsiriwalirako niza okuwasa muganda wange niye bannange ffe tumanyagana ewaffe buli mwaka. Baganda bange kati nabayiga bamanyi naye mbanyambye nti kanve kubona baganda bange ab'okumpi ne bana ab'omu kika kyange mbakola ki naye n'osanga omusiraamu ekawaala n'akwerippako bulaza ewaani gwomanyaganirawa nti lwamata kati onoonyako kiyinza ate weekyagwe ate bulaza omuga nti muneyo manyi bangobye mukazi gwembeera nzija enkya ne mulamu nti bulaza nawereka tolinako baganda bo kano mbuuza otegeeza ki bulaza oba otegeeza ki. Baganda bange basiraamu tuyingire mu busiraamu tuggweremu. Obusiraamu baali babudifininga bagamba nti huwa al istislaamu lillahi bitawhidi ye muntu okwewaayo yenna eri Allah ng'akulembeza kumukola ki kumwawula tamugattako bintu birala. Akimanyi Allah yakola buli kimu ekitegeeza obulamu. Akimanyi nti emirimu gyonna ye gyakola egy'okusinza gya Allah yekka. Akimanyi nti Allah alina ebitendo oba amannya nga gage tegayitibwa bitonde byeyakola ki byeyatonda. Wal inqiyadu lahu bitaa n'omuntu okubanga yeewaayo eri Allah nga mugonvu bamuga nti Allah yagamba tayanukula yagamba Nabbi Muhammad sallallahu tayanukula. Wal khurusu min ashiriki wa ahlihi n'okwewala shiriki ne bananyini shiriki. Omuntu okubeera omusiraamu alina okuteekawo gapu wakati we ne shiriki. Baganda bange tubeere basiraamu abannamaddala. Omusiraamu teeraguza, omusiraamu taba na bibbo mu kitanda tasala misale ku mubiri taba na irizi. Era omusajja ewaffe alina obukomo ku mukono guno ogwakono wakati buwezenga 10 bwa bbulaaka. Abantu alina obukomo bwa lubaale agenda afuna obugagga namuwa akakomo musaala naye agamaze manye ennaku yange Allahu akbaru iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gowekka gwe nsinza Allah mugatwala mumuli nzenze kagwosinza ataka akakomo wa iyaka nasta'in bwe nfuna ebizibu Allah gwe nzirukira wuwo Allah mugamba olimba ngankola wannyo ogenda mu church abantu bagenda mu church ekiro mulokola jana bekigambawo ku redio awo naga nti wona gye wa mukama essaawa busaawa ng'oteredde nagenda emisinde nati Allah nsaasire kangendeyo gumu gokka naye gyogenda omanyi kye baliko they have nothing. Era naffe tusobola obyogera wano era nze omuntu wajenanga nti sheekh nsaba kunsabirako mugamba genda osabe bwoti kwa bajja gye tuli nga basuubira nti osabe emmotoka agenda nayo tebiriiyo. Babasuubiza obufumbo batuse mu kyaki ne bavundira omwo babasuubiza okuwona sirimu n'asuula amakerenda agabadde gamubeeredde mu nnaku n'avunda n'asaanawo ewa Allah si we biri.
abantu baddukana bagenda mu bifo ebyo nama najja mu muzikiti najja okusala abantu bagenda mu masabo ne bajja okusala ekibatawaanya balowooza mu mukadde wagendera mu sabo Allah batamanyi era wallahi okulaga nti alowooza Allah batamanyi n'omala omusanga ng'ayingira kyaki bwati agamba seeka eno omanyiyo mbakadde ngenda wano mu parking nti ogenda mu kyaki eno kyaki wemagalaza mbukati awetagende mbwatidde seeka otya waaki naye ayina ebizibu bye tye yakutonda yakumanyi awala ya'lamun temutimanyanga awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirrun temutimanyi nti Allah amanyi ebyama byammwe wama yu'linun nebimukola mu lwatu Allah bimanyi byonna kale kankubulire nekyotannakola ng'ojja kikola ng'onaatera okufa akimanyi kati beera wamazima eri Allah beera musiraamu atakkiriza nsonga yonna kujjako busiraamu fiiringa obusiraamu beera musiraamu oli proud muslim Allah kati waman ahsan qawla ani ayina ebigambo bisinga obulungi mimman daa ila Allah osinga ayita abantu okudda eryani eri Allah waqala innani min almuslimin nagamba naye nze ndi muki ndi musiraamu mu buwangazi bwo ebikola byokola biraga nti oli musiraamu mu kwagala ku byoyagala biraga nti obyagala lwakuba gwe oli musiraamu eri abantu aga nti obusiraamu obulaba nze tebaba kunzalira mu busiraamu n'omusajja gwe nina kale ye mukambwe kambwe singa nabivaako dda bannange bitama ebugumu Allah waffe yetamanyi bantu nti Uganda ebuguma ebyo olabye wujja Allah nti qul bangambire abo qul naaru jahannam ashaddu harra bagambe bebawujja ebyo kale babijjeko jahannamu ebbugumu lyerina lisingako kajjala bibi kawujja abantu bemulaba kati benjogera nammwe mashallah naye abatalimu abatebikkirira nga beetekamu olukungu nti mama giribako ebbugumu Allah natusaasira abo abeesaasira mu kujoga Allah yagamba baŋŋambire jahannamu yesinga okwokya olaba kana akaliro ke tulina akali ku duniya wano akafumba akookya tanuura akasandusa ebyuma Allah yakayisa mu nnyanja 7 semayanja nga zikalira nga akawoza buwoza akakuulinga ne katuka ku levo efumba tanulu netasiriira naye nga jjukira yatoola lyanda mu jahannamu mwagenda okukasuka abantu n'amajinni agawangalanga wano nga tegagala biganyigiriza go gagala bigasanyusa bw'abaze ku mukolo nga fashion yakwambala sharia kati kasalo alumu ebugumu nja kuligumira ne mama abasiramu bakola batya labbi yewujja kula fashion agamba nja byambala kulwa Allah ganti mama temutukalubiriza Mungu asaasira Allah agenda bakasuka mu jahannam omanye ensenene gye basiika nga namuno gituuse eno nerekana nogituuse eno nerekana Allah agenda basa mu jahannam mulimu n'amayinja gakutte ddala nag'omuliro nga buli kalimu kookya nga newaddako eno aleekaana bw'atuula tasobola kutuula teri kuyimirira teri kwebaka teri kutunula ali awo aboyaana kati bagenda kuba meeting mu jahannam kati malaika ezikuuma jahannam tuteese bannange mutugambire ku Allah tuteeredde olutereera atuzze mu nsi nze ngenda ng'okwazina nga yakima esswala tugenda kukwata buli atasaala wallahi Allah agamba nti walau tara idhil mujrimina bwolira bakuba jeemu nakisu ruusihim inda rabbihim nga bakutamiza emitwe gyabwe maaso ga Katonda waabwe nga bagamba rabbana Katonda waffe abesarna kati tulaba wasami'ina tuwulira farji'ina na'mal saliha tuzeeyo tugenda kwebikkirira tuzeeyo nakino njogere kanjogere mukyemalireyo tuzeeyo empale tugenda zikola ki kuziwanika tuzeeyo tutegedde enjawulo wakati w'ekirevu naki n'enviiri
Allah yagamba salako nviiri oba oyagala sala enviiri zo gomanyi negana amasulubu gano manyula tokwata ku kirevu okyagaza ki kisulawo osula bwewebaka okyebakira omukyala takyagala eyo shaitaani omukyala yenna kasita akwata ku Allah kyeyagamba hatha shaitaanu rajim omukyala gaba bibyo agijjeeko mani haji ayomba kankikolerwa ku lwa haji wange maama naye Allah tukatugondera abaami togondera shaitaani oyo mwami wo shaitaani rajim sekayita amondo shaitaani nvaako minale jinnati wannasi etegeeza ki mu Luganda wanje aji nti shaitaani eri muki mu bantu n'amaki ekikolwa ekyokusalako ekirevu kyabanaddiini kyabanasi kyentegeeza ki kino nabbi yakiragira oba saitwani nga musikattira musasire abantu eddiini ekaluba nawe ofunye ekikunyweza ekikolwa ekyokusalako ekirevu nabbi yakiragira oba shaitaani kati shaitaani omukyala wagamba nti nze omulevu gonna gukoowa aba akoze ekikolwa kya ddiini kya shaitaani minali jinnati wannasi olwomanya shaitaani eri mukyala omwami atayagala bino byetwambala jalabibi abakyala eyo shaitaani Allah agamba bagenda mugamba tutegedde Allah tuzeeyo tugenda lekako ebirevu abanga abasajja bali wano abavubuka ebirevu mubireke bikule nze nina omwana buli mwaka mbaali n'omwana omuto. Incoming voice call from Sheikh Min Price on SIM SIM1. Incoming voice call from Sheikh Min Price on SIM SIM1. Allah tabarak wa ta'ala mujeko. Allah tabarak wa ta'ala yansasira nina abaana ne akaana kange buno obuto kana okostula wano botina kana buno mwaka gumu ebiri kama tekakutya buli kakusembera woli kakwata wano wontegera kakwata wano mukirevu ne bamama baabwe buli muba munyumya bwe mutinga muri ku buliri bwe muti omukono egujja bwe guti atukira kuki ku kirevu nga naawe bw'oleeta ogugwo ogumutukira ku ki okitegedde oyo omukyala yasoma tafusiiri ne kawaye ge mazima omukono gw'omusajja gutuukira oba ali solo oba agenderedde bwe gutuukira n'ogw'omukyala gutuukira wano ate era kasita akwata mu kirevu bwati nga tolina kikutawaanya orespondinga kati mbuuzaamu nga sikuyiikiriza gwe yakijjako bakwatawa kutama enkwata gye bakwata ku ttama si gye bakwata ku kirevu ekirevu bakikwata bwe bati ne balandulula emboozi negenda mu maaso n'akwogeza n'ebiwali wasirikira wakwata wata nalandulula wati ngubako kyofulumya kati abantu bagenda gamba Allah tuzeeyo na amal salih tutereze ne ekyansinga okunakuwaza kyensinga okunakuwalira mu ayo nempulya mulinga ntidde Allah yagamba nti walau shi'ina singa twayagala la ataina kulla nafsin hudaha buli muntu yenna yandibadde musiraamu yandibadde mukkiriza yandibadde mugonvu naye twamala dde okukakasa nti buli mujeemu wa mu jahannamu muneesonyiwe muddeyo mu byoto byammwe akadde kakyaliwo kuuma eddiini buli kyokola saawa ekigambo ekigamba nkikozerwa kuba nze ndi muki ndi musiraamu mwina akasomero ekawaala konna kalyawo tekategereka tekalinamu sementi twalayo omwana neiba akubuuze mugagga muno ti ne Musa noteeka omwana nga ti owaayi somero lya buki lya busiraamu naye gwe abakozi bonna boleeta bukaya nti wano njagalawo bakozi baki basiraamu nze ndi weemanyiize ku lulimi nti ekinkozesa kino nze ndi musiraamu live a muslim life wangaala nga oli musiraamu tulayo onaateekawo akaduuka akatunda embugo wali tukubuuze ate kana akaduuka kaki otugambe nze ndi muki musiraamu ate la wallah kati baganda bange basiraamu
malirize bigambo byange ngamba koola nze namwe tuyingire mu dini busiraamu tuggweremu twejjeko lubaale busiraamu taba na lubaale taba na bifundikwa babasaako ebigambo ebibatiisa kino ekifundikwa otokifunirulanga bwekikolanga bwoti erere oba oyavuwadde ng'okyesumika ng'oyita emisambwa gikuyambe lubaale byonna byejjeeko siramuka omusiraamu taba na kasenge kataggulwa noba ne lumu nga ogendayo wekka okolayo ki guno omuzikiti temugulaba waliwo obayingira waliwo wanawali kalumu nga kaliko kateni teri kyama mu kusinza Allah byonna ibada zonna za lwatu era zeyakolanga za nsonyi yatubulya tezirina okukolebwa era tebitoberayo wekka era woba olina ibada gyokola ku z'ensonyi ng'ogikola wekka bano bakasabbuuni obwo bujeemu ontegedde musiraamu gogola obusiraamu dekera ovuga emmotoka ogenda mu kyalo okwogeramu ne mama we yafa omusajja akufuukidde ekizibu oyo shiriki yennyini ogenda tuka mu maaso ga Allah nga emirimu gyo gyonna yagisazaamu nga tolina kyobanja Allah jalla jalaaluhu so nsaba Allah jalla jalaaluhu atukwatireko nze nammwe tuwangaale nga tuli basiraamu tutuke okusikana Allah nga yatusiima nga tuli bakkiriza bye twamusobya ne tugwa mu shiriki nsaba Allah atusonyiwe atuwa okulongoosa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh